Yes, omukyala Zari alaze Peng Peng Lumbuye ne Kojja Omugezi na buli omu yamwogeredde nti yetanyigirwa mu ttooke. Kale kwaniriza ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumirako, webale nnyo kusubscribinga gwe yasubscribinga ate gwe atanaba subscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerayo n'amawulire. Abadde tamanyi kigenda mu maaso, Zari ina live gye yakola. Twali live naye waneeno ku MMTV osookudayo emabega kaawo n'ogiraba. So alina live gye yakola n'ayogerako ku politics n'agamba nti Bobi Wine ayinza oba talina yagamba bugambi ayinza okuba talina credentials za kubeera president. Yagamba nze siri munnabyabufuzi era sironda naye just twagala nsi etereere, tetwagala nnyo okugamba nti oba twagala kyusa oba twagala ki oba mukulembeze aliko asigaddeko oba tufunye mupya kyonna kyonna kikiri naye just twagala kubanga tukyusaamu mu mbeera. Misolo gibeere nga gikola bye girina okukola ne buli kimu kibeere nga kikola kikirina okukola. Abantu baba ne bamwogerera bingi. Peng Peng yavuddeyo n'amulumba, Lumbuye naye yavuddeyo n'amulumba, Kojja Omugezi naye yavuddeyo n'amulumba, ne boogera ebintu bingi ne bamuvuma ne bamuteeka eno n'eri n'eno ne bajjayo n'ebyama bye ebiswaza. So osobola okuddayo emabega kaawo ku MMTV n'okeberako ku video zaffe tuzze following up eno stories. Nagamba tugenda ku following up eno story paka tugituuse ku kisenge oba tulabike nga tugitereeza obanga ensonga tugimaliriza. Zari era olunaku lwaleero avuddeyo n'addiza Lumbuye ne banne ba Peng Peng omuliro n'abalaga nti yetanyigirwa mu ttooke, n'abaddiza omuliro n'abagamba nze temugenda kuntiisatiisa kubeera nga munzijja ku mulamwa. So yenasigala nga kyendiko nkiriko nga sikyusizza kye nayogedde kuba kye nayogedde siina gwe nayumiza ate ndi entitled ku opinion yange nga nammwe bwe muli entitled ku opinion zammwe. Mu kano ka video kangenda okuwa maaso awo Zari yaweze oba yakoze kye bayita okuwera enkolokooto n'agamba ye tagenda kutiisibwa ebyo ebintu by'okubeera nga mumutiisatiisa mbu talina kwogerako kintu kyonna kyonna. Yagambye ebyo mujja bigamba batabani bammwe ne bawala bammwe naye nze nina emyaka gyange mingi nnyo ate nina n'abaana bensobola okutegeerera, so mwe temusaa kuntegeerera. Nja sigala nga nkyenjogedde nkiyimirirako. Tetumanyi gwe kyolowooza wansi awo sookuba nga okomentinga n'otubuulira kiki kyolowooza kweno nsonga ya Zari. Yabadde ayogera ku Bobi Wine ebintu ebyenjawulo, n'ayogerako ne ku President Museveni awo, n'ayogerako ne ku nsonga endala nnyingi nnyo. So okuba nga oddayo emabegakaawo n'okebera ku video zaffe ezisembayo 10 tugenda tubale tugoberera ensonga eno. Kakati amawulire gazze nti Zari yongedde okubalaga ba Peng Peng nti ye temujja kumutiisatiisa era talina gyagenda era talina kyakyusizza mu bye yayogedde okujjako okwongerako ku bye yayogedde. Ayongedde kwongerako nga bwe ngenda omukuwa awo maaso. So subscribinga tweyongereyo n'amawulire awe bali nnyo kwekuumira ku MMTV, we bali nnyo kusubscribinga gwe yasubscribinga ate gwe atanaba subscribinga awo wansi tulabike nga tweyongerayo n'eggulire essunsule ku MMTV tubeere nga tukuleetera eggulire yonna. Subscribinga omala subscribinga okoonene ku kade ako. Nena kuba nkuwa video ya Zari eno we yabadde nga awera enkolokooto okubeera nga tebajja mutiisatiisa oba okubeera nga tajja kuva ku mulamwa. Webale nnyo okwekuumirako ku MMTV subscribinga. Tulina story ya Eddie Kenzo gye tugenda okukuleetera maaso awo. Eddie Kenzo yavuddeyo n'apostinga post yabadde mpanvu nnyo ng'akolimira gavumenti ya Uganda ng'abagamba bwe muba temundabanga kya mugaso bangi abandabanga ekyomugaso mujjukira waneeno ku Cote d'Ivoire we bampeereza ennyonyi eberenga enkomyawo naye ne mugigaana. Naye eyo si ye story lwaleero, tukyali leero ku Zari. So subscribinga awo wansi tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire. Kankulekere Zari abeere nga ate akuttotolera buli kimu. Omuliro gonna gwaddiza Peng Peng, omuliro gwaddiza Lumbuye, n'abagamba nze temumanyiira era temubeera nga ate mubeera nga mujja ne munsinikirako amannyo gammwe. Ayogedde awo obugambo obupya, agambyemu kashampeyini n'akayita kashampopo, n'abagamba nti ate nze nja sigala nga bwe mulaba agenda kunywa kamawetike. Abagamba nja sigala nga mbalumya kubanga era mmwe muliwo kulumizibwa, tewali kye mugenda kuŋŋamba. Kale kankulekera Zari abeere nga akwegambira ebigambo bino. Yeah, bro.
Until nabagambye lwakunywa shampopo, you know. So Botox Kamala obatongere. Two things here. Whoever comes online and speaks about politics, one, either mwagala baddisinge the current government, or two, by joining your bandwagon. The question was, does the person have credentials? Bwabalina credentials, then well and good, because it's not the only candidate. Waliaba, do they have credentials? Well and good, Obabalina may the best man win. What you will not do, you will not oppress people, you will not intimidate people, people who want to freely speak about what they believe in. Remember, it's their opinion. Namwe mwina opinions zamwe, which we actually do not disagree with. Rachiwetu raising ezafe, you guys find it a problem, you know. So buli omu agumire wali gwola chikolera bera kwecho. Abalala baga nti bali abalala be babakolera babere kwecho. Naffe abaliwo abagala obulungi bw'ensi. Doesn't matter who becomes president, whether it's your guy or it's the current president that's going to continue. It doesn't matter. What we want is what's best for the country. Every citizen wants what's best for the country. So ebintu by'okubeera nga mu intimidating abantu, you oppressing people, bwe munaatuvumenya ennyo tetujja kwogerako, nedda mukwano, nedda. We have rights as citizens to raise our voices, to give our opinions, just like you are entitled to yours. Kadi, gonna chill my shampoo. Bwe muli awo muwogana nga n'emimiro mikalu. See your life. See your life, oh. Do not intimidate me. Do not intimidate me. I'm strong. I believe in what I'm saying, and that's it. Are the credentials there? Doesn't matter who it is. May the best man win. Nah, it's not gonna work. You'll have a nice day. I'm actually heading out for more. Yeah, sure. Until nabagambye lwakunywa shampopo, you know. So Botox Kamala obatongere. Two things here. Whoever comes online and speaks about politics, one, either mwagala baddisinge the current government, or two, by joining your bandwagon. The question was, does the person have credentials? Bwabalina credentials, then well and good, because it's not the only candidate. Waliaba, do they have credentials? Well and good, Obabalina may the best man win. What you will not do, you will not oppress people, you will not intimidate people, people who want to freely speak about what they believe in. Remember, it's their opinion. Namwe mwina opinions zamwe, which we actually do not disagree with. Rachiwetu raising ezafe, you guys find it a problem, you know. So buli omu agumire wali gwola nti chikolera bera kwecho. Abalala baga nti bali abalala be babakolera babere kwecho. Naffe abaliwo abagala obulungi bw'ensi. Doesn't matter who becomes president, whether it's your guy or it's the current president that's going to continue. It doesn't matter. What we want is what's best for the country. Every citizen wants what's best for the country. So ebintu by'okubeera nga mu intimidating abantu, you oppressing people, bwe munaatuvumenya ennyo tetujja kwogerako, nedda mukwano, nedda. We have rights as citizens to raise our voices, to give our opinions, just like you are entitled to yours. Kadi, gonna chill my shampoo. Bwe muli awo muwogana nga n'emimiro mikalu. See your life. See your life, oh. Do not intimidate me. Do not intimidate me. I'm strong. I believe in what I'm saying, and that's it. Are the credentials there? Doesn't matter who it is. May the best man win. Nah, it's not gonna work. You'll have a nice day. I'm actually heading out for more Botox.
See you on the other side.